Sb4 Media, Fina Tuggussa Enssonga. Omukulu n'omuto, ensonga tuzigonjola. Likinga, commentinga, subscribinga. Ebisesa, ebisanga yaku Sb4 Media. Fina Tuggussa Enssonga. Bangobye sina wakulaga. Yabadde bagobye. Bangobye jo. Anti we nazala ne basasula mu ddwaliro ne bangamba emyezi egyo sente tugenda zikutema okolera emyezi egyo. Nange kugikola kati giweddeyo bagambye ngende naye sina wakulaga n'abaana. Ni mukazi mugezi nnyo naye ebigambo bikusukako ekiri mu Uganda ekiri mu nsi simanyi omukozesa ne gwe bakozesa simanyi gye tulaga. Abazadde bayina ennaku kirina okusooka okwogera nti fe abazadde tulina ennaku naawe andaba ku Sb4 tunuya abaana bano ngeri gye bafaananamu tunuulira abaana eno pampa nzagitumiza abaana beefukidde kale kati kwata sente zino ogende ogula ebintu ku Mande bakukeze okeere wano. Mama neyaza kale kwata. Amina mukwano. Akuwa buli kimu ky'oyagala mpisa. Amina mukwano. Abale kunyambirako abaana bange. Amina mukwano. Era bakula bakuyitenga mama. Amina mukwano. Amina. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amanya Namutebi Sofia akwira abasabe kinasi mu ggwanga. Tusokulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitaamu era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo Maama Fina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fina bw'oyagala okwogera naye oyogera ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira koleko oyo aba mufere taba Maama Fina. Oli mulimi wa miti kalitunsi weegomba oba oteekateeka okutandika weeyune Lwazi Forestry Limited bakugumu okusimba kalitunsi n'okutunda endokwa ez'omulembe. Tukuwa lease ku ttaka ey'emyaka 7 ku milioni 3 zokka ne tukusimbira emiti ne tugirabirira omwaka mulamba ate ku ttaka lyo ku milioni 2.5 zokka tukusimbira era ne tugirabirira omwaka mulamba ku milioni 2 giba myezi 6. Tulina kibanja program ku milioni 6 tukuwa eka namba ne tukusimbira emiti okugirabirira omwaka mulamba eyeetaze ettaka nga lya kyapa nalyo weeriri. Tutuukirire wano Kasangati Boyinja Zone oba ku baku noti 7 noti 3 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 6 noti 3. Booking kati nga season tennakuyitako. Wavaawa? Nava Ntungamo ku Miramayiro ku boda. Nojja ng'ozikola nenzija nga nziza okukola. Watuuka mu kibuga watuukira ku mulimu wazo ozikola? Iye nenfuna omusajja ne tugwa mu mukwano wenamugamba nti ndi lubuto teyaddamu kunkubira yadde essimu wenakubanga ku simu ze nga teziriiko awo nempambana bw'omu nendabirirwa. Tukwate mpola mpola wanononyeewo ki? Nzize kusaba buyambi. Kiki? Omusajja yansuulawo nga namugamba nti ndi lubuto nansuulawo n'agenda nendabirira olubuto lwange kati gye ntuuse sikyalina busobozi bwonna. Kati ni omusajja wamugyawa? Omusajja namusanga mu kibuga wenamusangira wenamugamba nti ndi lubuto nanzirukako n'essimu nazijjako saddamu muwuliza. Wavaawa? Nze nava Ntungamo ku boda.
Oli obeerayo gye bakuzaala wali okolera? Entungamo ku booda gye banzaala eyo. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 21. 21. Kampala omazeeko ebbanga ki? Myaka 2 gyokka. Okuva entungamo wali ozze kukola ki? Kampala wali ozze kukola ki? Nali nze kukola obwawo sigalo kuba siina mami wange. Dadi yawasa omukazi omulala. Omukazi ng'atubonyaabonya. Kataawo neŋŋamba kanzije nkole. Kati we najja okukola byebyo ebizibu byensanze. Omusajja gwe wafuna wamujja mu kikomera bwe wali okolera oba? Yajjanga buzi. Yajjanga buzi kuba ababosi bange baali tebabeerawo kati nga oyo yaleeta ebintu ku piki ng'abiyingiza mu geeti. Kati wa booda? Yali si wa booda, yaŋŋamba nti si wa booda. Nga yaleetanga ebintu ewaka? Iye. So yakulimbalimba atya? Mwekwananga abantu abakulu? Bw'otyo yaŋŋamba n'aŋŋamba nti anjagala. Kati awo yamala otegeera nti ndi lubuto nanzirukako. Nange nenkola n'olubuto lwange nga ndukwese. We lwalabika mukama wange nangoba. Naŋŋamba ntwalire nannyini musajja olubuto. Awo nasangira omusajja. Naŋŋamba nti waliwo ayagala omulimu nandeeta ene. Nali simanyiiyo. Kati awo nasangira awo ne bankozesa. Naye nga mmenyeka ninzaala abaana bange nga tebaweze. Obazaala tebannatuuka? Nabazaala nga tebannatuuka. Oli basobola mu kugoba tewamugamba nannyini lubuto tewaba mugamba? Nedda ye yaŋŋamba nti tayagala kumanya. Nange nembyesonyiwa. Lwaki tewagezaako banyonya kubanga baali bamumanyi nabo yali abakolera ng'aleeta ebintu ewaka? Anti bagamba baali bamumanyi. Naate we yamala okola ekyo teyaddamu kulabika yadde. Teyaddamu. Nakati essimu ze newoozikuba teziriiko. Newe nazaala ngezeeko njikuba ajja alaba abaana be teyakwata ssimu yadde. Kati yakola tena okukola wajja oli lubuto okukola? Najja nga ndi lubuto. We natuuka nenzaala. Naye nazaala abaana bange nga tebaweze. Kataawo. Kati bakugobye? Bangobye siina wakulaga. Gyobadde okolera bakugobye? Bangobye jjo. Anti we nazaala ne basasula mu ddwaliro ne baŋŋamba emyezi egyo sente tugenda zikutema okolera emyezi egyo. Nange kugikola kati giweddeyo bagambye ŋŋende naye siina wakulaga n'abaana. Odde okola mulimu ki? Obwawusigalo. Bakusasuliddeyo sente mmeka zibadde bakubanja? Bansasulirayo 15. Abaana babazaala ddi? Nabazaala mu Gwokutaano nga Easter we nazaalira abaana abo. Yali Easter Monday we nabazaalira. Bazadde bo kozi wagaita taata yafa? Nina dadi naye maama simuyina. Kati gwegala Maama Fina akuyamba ati? Maama Fina njagala anyambe ampangisize anfunire ekyokukola ndabirira abaana bange. Kuba abakyali bato ate nange nkyali muto. Nno binsuseeko. Kati embeera yo giwulidde. Omugenyi bwe tumusanze ku geeti. Mubaamu ebintu ebimu ebikusukkako. Mubaamu ebintu ebimu ebikusukkako. Abazadde balina ennaku. Kirina okusooka okwogera nti ffe abazadde tulina ennaku. Yes. Tulina ennaku gy'otasobola kutegeera. Naawe andaba ku SB4 tunuya abaana bano engeri gye bafaananamu. Tunuulira abaana eno pampa nze agitumizza.
abaana beefukidde abaana tebategeerekeka Katonda abawadde omwana omutaata neetuuka kwegamba neweewuunya bannange ebintu bya Katonda bizibusa ni mukazi mwogezi nnyo naye ebigambo bikusukkako ekiri mu Uganda ekiri mu nsi simanyi omukozesa ne gwe bakozesa simanyi gye tulaga omuwala ndowooza munsanzeemu tubadde ku sitole yono omuwala Nanziri nga tugamba nti Nanziri tufunaawo okubeera ngenza okulaba nga baŋŋamba nti ate waliwo Nalongo ku geeti akuleetedde abaana naye wano wendi mitaazi ntono nnyo ndooza kyekikomera ekitwawula eky'omugagga era omu aliwo yafulumizza omwana ono ye yamuleeta okukola n'amukkiriza ng'ali lubuto n'azaala n'amugaa nti ate sooka okole ssente zange zenkusasudde emitwalo 15 bwe ziggwako nkugobe abaana kyebakoze sisobola kukola kintu kyonna nze ndi mukazi mukozi era nze nkola kuba mbadde nkola nga manyi nkolerera abaana bange kuba nange be ba first born bange naye gwe ekyakupakula nga tozze kola aye notandika okuyingira mu byabasajja kiki ate bibaawo kati bibaawo nze anaawunzikiranga mu bibaawo nze anaawunzikiranga mu bizibu byammwe nange nali manyi nfunye omusajja ategeera wajja kukola tenobukana babboda nze agamba nti bana SB4 nga kooye abantu batuuka okulowooza nti oba ye maama Fina kiti kiri awo muti guli awo batemako muteme bw'omutemako bw'oti avaako ssente bw'omutemako bw'oti avaako obuyambi ekitegeera kyeva olaba sikyayagalira ŋŋambe omusikaire nti mugobeewo naye waŋŋambe nti Nalongo neŋŋamba balongo nenzi kati bano abaana sikyabalumirwa olw'ensonga omugamba kukola kirala oyinza n'omweta mu kikomera muno okukola n'apakuka n'abasajja omuwala omulungi afaana bw'atyo naye wempulidde nti ky'abaana bano neŋŋamba kanfulumeyo kati wenkubuuliza ntugenda mukolera ki ng'ate ekyono kisinga eggulo wasuzeewa nasuzeewa neiba omulala ye yansuzizza kati omutima negugamba komawe wa maama Fina nga gukugamba okomewa maama Fina lwaki gukugamba kudda maama Fina lwaki gukugamba genda wa LC Kajoba lwaki gamba genda ku poliisi bane mundeke namwe mugenda kunkutula mutima ddayo wa maama Fina lwaki wajja nga tonnaba kuyingira bintu byakufuna mbu tukwata gwe omwana ogenda omuwa ekyayi ayomba nowakira wo omwana genda wakuwa ekyayi maama omukyotala wange omukyotala kawala kakyotala kange kana akawala ako lero okawa ekyayi tukakati tutende mbozi gyetubala si ya bulimba webali awo Kajoba wuyo ye chairman w'erusi wuyo Kajoba mukulu Kajoba obadde omumanyi ono mukyala eno yada zibanga akola kati bwe bajja oluusi baffe tebayitirayo so nga kyandibadde kyabuvunaanyizibwa bw'ojja ku kitundu chairman n'otuukayo oko mu ofiisi ye bw'ofunye ekizibu naffe tutera balaba mu bizibu twalewa maama Fina gw'oyogera naye navantu nga munjagala fazali nfune transport yanzizayo bwe bajja nono mukujja nga bakyalika weweevu abo tobalabako nange era muyiseko mubuuziza gummanyi nti sikulabangako tebabali tebanzikiriza kufuluma naye nga kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuntu azze n'otunoonyako mu bulungi ne mu bubi tujja kubaawo by the way wenakoze story ya Nanziri wensanze eno nenzijukira naye na okuzimba simanyi biguddewo mu nnaku bunnaku ebintu byebimu wakati omwana asinga agenda bugenzi kuwo omusana singa bagenda bugenzi awo kyamanyi this year tugenda kutandika project eyo ne kati magezi ki tugenda kusala
Nalongo wa myaka 21. Nedda ate akola ku fasting alina abaana abataabo. Abatukuzeeyo wa entungamo. Asooka omala okubeera n'abaana bakulemu, then we bamala okukula okomewo mbe nga nkuyiiza ekyokukola kuba abaana baba bawezezza tugeze emyezi nga 8 ng'abaana bakuze. Ate oyo ogambe nti kanzire wa maama oba ojja kukola ojja okole. Kuba kati obadde oli awo bonaabonera awo wano emmere nga tugiyiwa bwe ye entungamo neyo gye wali gye wava onoobeerayo n'okuza abaana emyezi nga giigyo. Bakuza kuba maama wange ge maka ge yasookeramu. Weegali awo? Weegali naye mulimu omukyalo omulala. Simu ya tato girina enamba? Simu zaabwe tezibeerako. Namukubira ne mugamba taata nja kujja kukuzaalira eyo naŋŋamba sigeza n'endinnyayo kuba si yeeyampa olubuto. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ensangi zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga kikalubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester Septic Tank. Tuli bakafulu mu kukola kaabuyonjo ez'ekika kya biodigester ez'omulembe. Tewunya tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3 ku 3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala. Mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester Septic Tank. Anti yeriko Kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna, okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting. Tukola plumbing services kusana kuba pulani z'amayumba. Tusangibwa Nalongo ku kizimbe ky'amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 anamunya noti oba noti 772 noti 924 Kato Accra Construction Services, Zimba, Uganda. Taswa mugoba. Kati tugenda okukola entonga menyumba yenkanawo bunene. Andi twera agai waliyo maama omulala. Maka n'abaana. Salongo alina essimu ye. Essimu ye yagijjako nange nenjivaako naye Mukama ali musasula. Salongo yaddukamu kuba nagezaako newe nazaala neŋŋamba kaleko kamukubireko nzadde ajja alabe ku baana be n'essimu twazikubaako nga teziriiko nange nemwesonyiwa kuba mpambanye ne duniya bw'omu. Fina ile ennaku ze tutya
kumuzaayo ntungamu afune kapito katono afune wakolera awo oba atunda bukyatunda obwo okitegeera kati tugenda kutwala entungamu ajja kuwa kapito tutuuke eri kiki osobola okukola sobola okutunda edduuka nebbaala nsobola kitegeeza bakufunyisa olubuto ng'oli mu bbaala gwe egyo emyaka gy'ogamba lyo osobola okutunda ebbaala mu wali mu kikomera nali mu kikomera ky'omukyala we nali nkolera n'okukola emirimu gyonna amanyi n'okutunda engato mbimanyi kati entungamu tugeze mami nga akwadde ssente ki bizinesi gyo gyosobola okukola entungamu kale okutunda engoye kibuga tuliraanye booda gye bayita miramahiru mwagendayoko kati oba Kenya wulira nno Tanzania kati ekitegeeza SB4 kati omwana ono mukwasa kati kyekiba bwe kiti nze okumuvuga nsobola okugenda paka ntunga naye nga si leero oba sinja wiiki ng'eri ejja kandabe Saturday tulinayo mitiyana Mande kati obuzibu bwonna we bulinze bwentiddemu ye muwala oyo okufubutuka mu kikomera wali najja asula wano okitegeera mulimu abantu betwiraana nga tetwandisaanyi bayirana kuba bayizawo nze sibamanyi okitegeera sibamanyi nnyo naye bakagwamundi gye mpulidde kuba abakozi bange badde banyumye wano nga baga nti babonyabonyanya abantu ate babagoba bubi tebabawa na chansi tebabawa transport tebabakola okitegeera kati ayinza okulowooza nti oba mbadde omu kubeegasse okiraba ndowooza kati simanyi kyamaani nti ono omwana musobola omufunira wabeera ennaku lezituka ze munaamutwayiramu nga mmwe mashallah no taseka okuyamba nno si kwangu naye olawo omutwala yensula mama nagamba twala eri abalongo bo nti mwekozesa ate nga mutuufu so asobola okwebudamako wano okubudama sikugaana naye saagala famire eri nze ku kitundu kuno abantu banjagala okitegeera ate jjukira nze sibeerawo mbeerawo kyalumu be bawangala n'abantu bange abakola ki ababeerawo nakati twaki twemenya chairman wuno chairman mukwase chairman vugawe ku Mande tumutwala kati chairman nze kyembadde nsaba ogenda obeere n'omutuuzeewo bakuwe ssente oyo omwana agule obugoye bagulire abaana obugoye ne pampa n'amata abeereko awo ennaku mumutwala lwakumeka tumutwale Mande lwaki otikka chairman obuzibu bwa Mande yonna yonna andabayo encha tumala kiri eri encha sirwaku Jennifer Saturday tulinako eri mitiyana mugaye Jennifer nditi akasawo kange bikijayo ntuufu olinamu essubi eri okuddamu amangu ago nga baana bakuza okufuna omusajja omulala omwana akuba ekibuuzo taata abaana senga omulaba essaawa zino tumukowola najja simwagala nakunsemberera esaawa gye nayitamu eyo obulumi teyali nange teyakubeererawo teyambeererawo asobola okwevaamu nakkiriza asigala taata w'abaana Salongo baana bange sinabatunda saba nno obuyambi ku bakulaba ku SB4 Media badde nsaba Maama Fina ale Maama Fina ngazetudde wano n'abantu bonna
munyambe singa nfuna ekyokukola nenfuna ekyokola nenkola oba ne bampangisiza enju n'okulima mba nsobola naye nendabirira abaana bange ne bakula mbonyaabonye ate ndi wa lukindo mpulira ensi entuuse byebyo programu eno ngiweerezaako omwana omuwala amanyi nti abasajja bangu ng'ofunye akalimu bonna bonna wookafunye bakuwa emitwalo gy'esatu olaba nga abatakuwa ebukya ku makya ng'otuuse ku kintu ng'ekyo ngiweereza abaana abawala bamanyi nti naddala bamaama amanyi nti ffe tuli bamaama buli lw'okkiriza obuvunaanyizibwa lw'okufuna olubuto manya ebiddirira nti byebyo buli lw'okkiriza nti wejjeemu empale ebiddako byebyo abasajja ba bodaboda balina nnyo omuze guno ogupaaza bamaidi munaku 3 ogenda bawira ku kikomera nga beetala munaku 2 ogenda bawira ku kikomera nga beetala bebamanyi abanyirira ate nosina bokka waliwo n'abasemaka nga mukwefunza bamaidi nosanga semaka nga ku apartment opposite was apartment endala ngaka medical baleetawo adda bati mudisa n'akalinza adda niko okugiragira bwati ne basemaka mwe bali nabo kyemukola si kituufu tongamba nti babiri yebase babiri ennakato bwanyenda amatana abejjagala ate sobola kukulekerako omufu ntwalibadde naye lwaki kitonde kisajja mukireka nnyo emabega kuba kale ojja kumenyeka nabo bayonka buyonsi bayogera bate banywedde sigeza senga banene so bane wosanga nga maidi nga bamulese okukola osanga maidi nga bamulese okukola muleka akole tuleke okozesa advantage yokubanga bamede basinga babera baana bato babera innocent naye n'omusanga ng'olaba okola mwana muto tamanyi bintu bulungi ogenda ogulira omwana ogulira abaana ebintu ogwira abaana ebintu kye akutwala ewuwe ogenda ogwira abaana ebintu afune wakuteeka weebake mpaka ku Mande ku makya oyo kojje wano dentu abeekiddako tuyinza n'okutuuka ku Mande ng'eriyo omuntu akulaba akuwadde ogenda okubeera okitegeera basebo ne bannyabo jjukira nze nakava mu Nanziri mwandabye Nanziri tubalina obuvunaanyizibwa kumufunira wabeera okuva ku sefuliya okuva ku kitanda okuva ku mufaliso okuva ku buli kintu kyonna kusasula nnyumba kuweerera baana ebbanga lyonna Nanziri agenda okuwangala nange nga ddene lwe lunaku lwe lumu kyembagamba ekisiraani ekintu kye bayita omukisa mukiveeko Nanziri namulabye bulabi ono azze wange Nanziri afunye ebyengera ono lwatuuka kuba sandi yambe Nanziri nga Nalongo ali wano okiraba so kintu kye bayita omukisa naye kati wabeerawo ali eyo yenna omulabi wa SB4 Media mukwano ng'osobola omuwa awantu n'abeerawo kubanga okulima amanyi buli kimu akimanyi osobola omuwaawo n'abeerawo ne tulaba ekiddako oba osobola omuyamba yenna amuyambe kuba kati nze sirumirwa ono eyeenonyeza abasajja be numirwa bano baana bennumirwa kati 2000 yazikuwadde zolina James awadde yebbiri kale kati kwata sente zino ogende ogule ebintu ku Mande bakukeze okeere wano kale kwa amina mukwano akuwa buli kimu kyoyagala musa amina mukwano abale kunyambirako abaana bange amina mukwano era we bakula bakuyitenga maama amina mukwano amina katwalayo tunatuukira ku Mande bonaaba olina bonasobola okubeera bajja kutwalayo ku Mande obeerewo ofune akalimu okoleraawo infact bwetunamu Jennifer ku wali egundi Jennifer amulesa amazika kati bwetunamu wali tusobola waliwo awantu waliwo ennina ngenda kulaba ayinza okuteekawo caayi abaana babazazika wali n'ateekawo caayi n'asikomayo kusiika bindazi biki
kale katwabe kinaddako ku Monday plan B tugenda giraba ku Monday tujja mufunira wabeera ewalala tumuteekeo tulabe Amira kwa kugamba n'omukazi step maze ugendeyo n'abaana mutwa ku magezi agenjawulo mawale abatulaba ngalaye programu eno naye konsiya mukama omwana obuwala alabye kasaba nga asunye ku bbeere yadde mwana mutu babanja ababalepinze naye nga muwala yalabye omulenzi oba abonaabonabonebone oba omulenzi abonaabona naye nga bami baffe tweyanzizza nnyo tweyanze gwe wena wenaali eyo programu nekwa kyakuyiga ki na bosi abatukozesa tubeeremu n'omutima ogw'ekisa sisuya nti omwana ayinza okubeera nga oba yeeyagalira nanga teyamanya bigenda kuvaamu so omugagga yenna nga olina maidi waka ng'omukozesa tolina mufumula ate eŋŋambwa wabeerawo solution za njawulo oyinza omwa transport nadde ewaabwe bawusigalufe batuyisa bubi nnyo batuyisa bubi kinzijjukiza omukazi eyanfulumya ekiro yangoba ekiro nga n'emyaka ndooza nga 13 saawa ndooza nga 6 bwe yangoba waliwo ebiseera bwe waliwo buno mu mmotoka baali babuyita buddudu wayita onnazaalibwa nga bweoyagala obuto kati walingawo akavubuka nga kaleetanga awo amata nga kaleetanuza mukama wako ng'abeera awo kajjawo ne kaleetawo amata nga kanyuse bana balinga bavuga buddudu saba akavuka ne kagala okunsuula mu ggabo bangobesa 6 tetwaliyo nawunzikira nedda ate mu nsoyinza okufuna omuntu ayogera amazima nganze ggwe nawunzikira olaba ku kigende ekabowa ekyo waliwo oluzi baluyita lwa mulokole mulumanye ku muzikiti gwa diniya awo wenasula ebweru naye kibi nnyo nti eyakinkola kati akola wange kyakusaalirwa nnyo nti omuntu eyankola ekyo eyansuza ebweru eyansuza ebweru nze amukozesa ebintu bikyuka olwairo gwe gw'osuubira nti yaakomya asembye gw'osuubira nti momboze gw'osuubira nti gwayina omukontolinga gw'osuubira nti masikini enkya yagenda okubeera omukulembeze yagenda okubeera ow'amaanyi okukusinga gweoyo omukozi gw'otokyalinga gw'olabanga wenna eyeenyinyala bukya ku makya n'omusanga n'okunkona bwoti timbadde nsaba ku mulimu abeeno nga nannyini we nannyini kikomere ekyo oze kusaba omulimu ogenda omutulako nga yeye kiwaaki nti Katonda alina ebintu bye yakola bikyuka biti nga bwe nsiba mbaga ati emidde egyo omugiraba nkwata gundi oyo mwogo oyo ne mukolamu ebintu nga 10 nga ddagala ne ndikulogeramu buganzi ne ndikulogeramu ku ddiba ne ndikulogeramu eddalu ne ndikulogeramu byonna kati ye muntu nti omuntu akyuka basebo ne bannyabo munteeremu essaala katukusabire mama waffe naye si byangu tulaba tukyali ku ogwa Nalongo ng'ate wazzeeyo ogwa Nabalongo Nabalongo tojja era in fact ndowooza ekireetedde omukyalo ono okufuna omukisa okuba nti waawano kumpi waawano kumpi chairman afulumye n'amudifeninga ekyokubiri abasirikale ababeera wano baveeyo owidde gye musamusimbiddewo 10,400 kubanga wantuŋŋamo neetaba kuba wantuŋŋamu gwe n'ofubutuka eruwero n'ojja buzi wano temujja saagala mugende gavumenti gye muwa obululu ye beebayamba nze sisabanga kalulu sina kalulu kenjagala sina nkubye njagala nnyo nkubeyo mpitisi nyongere temujja mbegayidde sisaba kalulu sinonya obululu gende wempi wamwe gende wero sifiri gende wabakansala lwaki olumba mama Fina wapitwa omukalubirizi toze ensonga ogitegedde naye nga twesabire gwali eyo sabira ku mwana ow'obuwala mu kukula alaba ebintu bingi nnyo n'abalenzi mutusabire tulaba ebintu bingi nnyo
katukusabire Nalongo mbere ejja kutika otuuse wane mbere ejja kutereera obuvunaanyizibwa tubulekedde chairman otunatukira ku Mande katulabye ekyokukola nze muzukulu wa Kabajja gunju akozeko kamera pera bulungi bweraba Afanya kufanya mwenyewe